ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza kutayo mujulabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera nga ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera nga ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo webale ddala. Kubanga byonna byendi mu kulaba sirabawo Katonda bwe boogerako mu Bible. Ndabawo misalaba ndowooza ate abamu nno bongerako n'okumyusa akabaani. Sami togira mwalimu akabaani
Kalimu mu office. Mu office mwalimu akabaani nga kanyooka bulungi. Kati jjukira nina allergy. Being that nina allergy, sigala simuwuliriza. Nanywedde omwenge bw'ogunywerawo ennisoolo seseme. Kati ebyo byonna bimpunyira mpulirira ddala bubi ne mpulira kamunguluze. Era nkuba munaye gwe nali naye akaama ne mugamba bro. Wano kigaanye. Sewulira bulungi. Kyokka ate omusajja ali mutuuku bambowooza eri. Abawa history. Bajja batya. Kati agamba bajja batya. Ate munnange teri mufere. Atamanyi bafere era yatunyumizaako mu nnengeri gye baapanganga obujulizi. Nga bafuna abantu baabwe babateeka mu bugaali ne batambula enkya. Nga jamubeezaawo omwezi mulamba. Munnange waliwo nno omusajja omulala egwe nawulira eyo yali abanja ssente ze abayiya bano obujulizi. Omusajja yamusuula diru yali nti olina oggwa eddalu ate olina omenga shuwa ab'oku kyalo bonna bakulaba nti oli mulalu ate ojje nkuwonye bakulete wange nkuwonye. Kati omusajja yagwa eddalu bamusuubiza ssente naye gwe kye bayita okubanga weeyambudde weefuli ddala mulalu ng'oyita ku bantu bo ng'oweefudde omulalu naye ng'otegeera. Waffe nti tulina omuze abalalu tubakuba miggo. Kati omusajja ng'abanja yatuuka abikoze azze mu kyaki mbu bamusabidde mbu ateredde omusajja tayagala muwa balance. Wewaava obuzibu. Kati kitegeeza kagurupu kabawo nga bemanyi mubayiya obujulizi. So omusajja atunyumiza ezo zonna ki story. Kati tutuuka tudda ku byakasente mulimu biki asiimye biki. Saagala abakozi bangi nnyo banannemerera kusasula saagala mbeera mbikuba ki ku baana nga byempulira ku baneiba bange wali bali bagundi bakola we bati ne bwe bati. Yawo we makerere wuyo bamukuba mawulire buli lunaku lwa butasasula abaana nze ebyo sibikola ki sibyagala. Amugamba nenno musumbo sinzira ku ebyo ansona ko radio yange bikina tebangambye nti mu radio atawo muri babi nnyo. Koze yebo ba production tugena bwogituwa tugena kukyusisa ne ID. Olire identity ngekyuse nga ndalamu. Kale tuka kasente nti mekomainga akava mu ssomero bwosaba akakadolowoozo oyogedde nnyingi. Tamba nolowooza tompeeyo miliyoni emu. Olisabani musumba ku radio yani eyo mulokole media house number radio eno TV radio yali ya online radio yali ya online kati bogamba online radio okolera emitwalo 3 edino okolera ensanvu ku TV oba okoze bubi. Kyembuuza si nyingi naye ng'ozisaba radio y'abalokole osinzira ku kye nnali nsomye ne kye nnina mu mutwe. Production gwobeera ategerera media house namba ng'ogisitudde mikono gyo nambi manyi era ne sente ze wasaba si nyingi naye wali ozisabaani. Anti kati nze engeri gye nnakulira mu family ey'abalokole saagayagala noonye nnyo emirimu eri mu zisachula ki media houses bye tuwulira nti balogerayo okitegeera kyoli nze nina omwana eyawako obujulizi kumpewo ku radio teyali mu church nga yali akola ku radio nga tumumanyi nga ffenna tumuwulira naye waliwo bwe bamuwa omulimu ku radio nga n'akasente kasava ne buli batuukanga mu studio ebigambo nga bibula nga tufuna dead air olulimi lwesiba nga bwadde ebweru akuba emboozi ne bakyaliibe akalimu ne kakola ki ne kagenda oli tobyagala mbitiira ddala kandabe zaakuwa kwanganze kati radio z'abalokole nga tugira nga tukomaawo nti ekinaana ekyo nti sirina buzibu munnagaawo biki kusinza ku byogenda okukola bwe tubala abalamu olwo nno nga nze tonina option ku baana bange abankolera abasinga basula nawa nze principles zange ezimu ku zo boosi wange tamanya ndya yange tamanya nsula yange ezizo hanga mugamba nze mbeera walako saidi za ntebe eyo so kati mba nina ovaayo on a daily basis nzije ate ffenna noono gye tukola ki tetubeera
gye tubeera. Saawo mbasiisizza bubi. Tuba twetolodde akabanga oyinza osiima emirimu n'otwokola ki? N'otwongerako. Naye nga nsika eriyo ndaba nenga katono like awulira tumulemese. Ng'agiraawo biki kaakati? Bamugabi wa ssente. Tugire next week mujja sayininga ki? Contracts. Kabaani kakyagira. Kanyoka. Ne kando tennazikira. Eyinza ozikira. Kakati tuvaawo. Was it that very day or it was another day? Enkuba etonnya. Kati enkuba bw'etonnya obudde bwa lanchi butuuka. Kati abaana bano yali producer jukira nti aba productions olwo twali tweguddeko babiri. Kati omuwala anjagala nnyo. Nambi ebiseera bino yafumbirwa ne side zeeyo. Kwata Mityana Road. Novuga mailo nga 16. So bambi omuwala amukunjagala. Aligamba kakati no munange enkuba eno kekedemu tugende tulye emmere ate munange bw'otalya mmere ya wano musumba anyiigira ddala era bw'oba tolidde wano emmere musumba akola ki? Anyiiga. It's a must to eat. Takozesa bayala. Takozesa bayala. Abakozi be babeera mumwogereko. Mugende mumuvumaganye bweru. Tiakozesa abakozi. Naye tugenda mu kiyungu gye bafumbira. Yo yewali n'ebiyumba simanya bikonteina abaana abakolaawo mwe basula we babeera biki. Ndowooza nga balabika bulungi. Nze yo gyenva tulinayo famire bakulidde kukubba. Ne mukulira kukubba abaana abawala osanga kinyirira nga kinene kiti naye nga waasula wansi asula kaliba. Lubona buuzaako mama wange lwaki bano banene bwe bwe bati nga bali mu mbeera embi. Nangamba ekigezi omuntu kiva mu mutima. Gwe mbeera gy'olaba ye asobola obatagirabanga mu mativu wa waali omutima gwe omubiri ne gugejja. So omuntu enfaanana ye eva ku ki ekiri mu ki mu mutima gwe ne mu bwongo bwe. So kati tutuuka tulina omuwala abikoze bityafunye emmere biki. Netandise okuwulira nga seewulira. Sami ndowooza emmere gye nalya y'emu ku nsobi ze nkyasinze okukola mu bulamu bwange. Emmere ojjukira yali mmere ki? Gwali muceere. Omuceere gufuga gutya omubiri? Ate olaba waliyo holy rice. Wayinza obutabaayo evil rice. Okulya omuceere ayina ogayo ensobi ekyasinze mu bulamu. Ndi ate nalyako nakati nenteeka awo naye ntandika okwewulira ng'embeera gye neewuliramu sinnungi. But inside me nafunamu ekintu kye feelinga muli mwoyo omutukuvu nga mbona ekifo ky'olimu kiki? Kikyamu. Wooli si watuufu. Service bw'etuuka nakugambye wali ekikulu ekisookerwako kwe kukwata t-shirt z'omukulu era gwe omuweereza nga tolina t-shirt. Eri t-shirt bwe bajooza n'onywa n'amazzi agagivaamu owona obulwadde obukuluma. Bwe bagamba? Eri t-shirt. Yes, ku baana abali awo ebigambo bye boogera. Wadde okinywa eri t-shirt eriko ekifaananyi ky'omukulu. As a must olina okola ki? Kujambala. N'atajambadde okwata akafulaya akaliko ekifaananyi n'okateeka ali ku ntaana n'oteeka mu ki? Mu saati. In simple terms bali bakola ki? Basinza oli. By the way basamira oli. Amanyi nagamba nti waliwo ekkanisa nga zaafuuka masabo naye essabo lyali ekkanisa yali ssabo. Nti essabo kyekifo ekisabirwamu ku bajjajjaffe kye baatugamba. So kati ffe bw'osanga ekigambo ekkanisa olina gy'ogenda okukisanga mu Bahebrews eyo
gyekyava kati ffe wanene Abaganda tulina engeri gye tukyusaamu ki ebigambo naye okusinziira ku bikolwa ebyali bikolwa wali n'ebyekisamize ng'enjawulo zino nze kando nali nzimanyi mu kereziya nange gye nzimanyi ate nga nabo ziba z'akaseera si zino eza 24/7 nti kando ebeera wali eri Sami okubyemu akafaananyi n'osooka weebuuze wantu we wali ekijja kino amanyi omwoyo gwonna bwe guba gunaayambala gulina okubaako enkwaso yes ekyo kyo kituufu omwoyo enkwaso erina kubaawo okwambala kaakati kitegeeza bwe baba balina okusinza omuntu ono enkwaso namba emu eviira ddala ku kiri ekintu ekiringa ekijja ekifaananyi waliwo ekiri awo kati kubali awo bonna nga tekuliiko alowooza kola ki otherwise bonna bali ku kimu kati tuli emmere eyo tugira tuddayo ne munnange nalwala wali olidde ningi kino nokuta kuge nalya mmere poisoning nalya emmere entono naye nalwala 2 weeks ezaki nga ndi wansi naye nga ndi wansi omulwadde asabirwa era ekyanyamba tibingi that gwenzako musumba ate n'omwami we musumba nti era olwava awo nagenda direct ne munyumiza ekikoze eki kibaddewo bwe wava entabo y'obulwadde bwani obulwadde bwo so for you believe obulwadde bwava ku mmere nze kunze ekyendowooza yenkwaso kubanga ndowooza biri byonna byafiringa ng'omwoyo gwange guganya okukwatagana naki nabyo kaakati kino nekikola ki nekikwata kati tandika okugugumuka nga gayambuuza ebyayogedde ani yabintumye ani gayi omusumba ntandika omufuna mu birooto ogugumuka okujjira ekiro musumba ki ow'ekyentaana oyo ase ow'entaana nti ow'entaana nzigira wabula ono yennyini asinze ono otandika omulaba mu birooto ntandika omulaba mu birooto sigumusa ebiri ddala nti nali nkozeemuko ebibuuzo nene embuyaga yali ensuula ng'oli katono nnyo yali ensuula within 2 weeks kati nga bagamba ki ekikuluma abakujjanjaba ate banzijanjaba bagamba musumba bwe bakusabiranga ki kye baalabanga tewagenderako ddala mu byaddwaliro tewali ekinene ekyo kye bankolera zaali drip for 3 days abakulako drip bagamba ki ekikuluma bagamba bugambi amazzi n'amatini mubiri naye ng'oggwawo naye omwana mumuwe tewali kimuluma mumuwe darrows n'ebirala anywe atereere then nekirala ayinza oba engeri gye yakava mu bibuuzo nga badde alina exam fever jjukira byali bya semester esembayo maybe alina examination fever oba engeri gyadde ku ssomero nga badde teyeefaako bulungi naye nga ye already musumba alina kyazudde agamba I'm feeling something kati oli atandika okujjirayo ng'akubuulira enjiri naga kino nekino nekino okimanyi kino tekisoboka kuba bwe kiti mu bulokole kino nekino tekikolebwa bwe kiti kati olaba biri bwe biti okukitegeera akunnyonnyola kati mu bikunnyonnyola naawe oyongera omubuulira ebikola ki by'omanyi kati remember nti spiritually bwe bw'osaba wano oba olwanagana naki nabali oba bakuba direct so kitegeeza mu kyonnyonnyodde kyangu nnyo okulwala obulwadde nga physically yoke naye ng'obulwadde buli spirit nze nno omuwala gwe naziikako naye nga bazadde be bamujja ku kanisa ne bamuzeeyo omuwala oli
we yafiira ng'anywa ekikopo kya caayi amazzi agakava mu mpako nga gatokose n'aganywa nti tagawulira bagenda okuddamu omukebera munda ng'ayononese organize z'omunda naye ng'emyoyo egyo gimulaga nti tebikola ki tebimwokya ng'akwata n'anywa ng'omuwala buli bino tugamba mu caayi acaayi amazzi gacaayi ng'amunywa naye nga bimukuba ne bimusuulawo nega bugwona nsobola kale temunsobola ebyo musaaga so bazadde bebbingi that tebaali balokole ne balowooza nti bagenda mutwala ki mu ddwaliro buli lunaku dokita bamuteekangako drip y'omusaayi buli lunaku bamusangako ekipa y'omusaayi nkya ne badda nga ate gweyongeddeko endeera paka lwe yafa era omwana oyo bamuziikeyo okumpi eyo ne mikwano gyo ba addeyo gye baveeyo so kati ekyo kisobokera ddala 100%. That's why when it happened tetwalowooza ku kirala wabula the option was Saala. So Mukama yannyamba nempona nentererera we naviirawo nagamba nze n'omusajja ono tukoze eki n'omulimu mubitadde n'omulimu tuwaawudde omwezi gwawera kugambye envaawo nkoze eki interbucent being that jjukira mu process eno noonya omulimu ofunye omulimu bikoze bitya then you're talking to your relatives but the people whom you're talking to are the pastors and they are still questioning you the same questions byeweebuuza today wetu kyotugambye kino nga kiri kiti kino nga kiri bwe kiti waliwo ebitagatta mpozi bagambye munne wani wagundi gundi nga yakolanga bwati ne gundi akola bwati omusajja oli gwogeddeko si mutuufu noono naye si ki kati bingi nti byali bwe bityo ndowooza emyoyo gyaffe ne gitandika okukontaga nkiyite ntya okubagana n'omwami oli ng'afiiringa nti alinganga mu premises ze yayingizaamu omuntu atandibadde ki atandibaddewo so ogambye abantu be baliwa beyakoonako ow'entebe n'owewa anti katolongatira njala mutegeera kati ate gwe gwomanyi munno omulala gw'oyogerako ate omunene ku bonna gw'ogamba ate kati ate yakugamba nti oyo ate y'omu ku bazimbanga obujulizi ne babufera ow'emulago simanyi oba oyo ow'emulago naye yaŋŋamba ali mu Uganda wano simanyi oba yoyo naye mulago munene osobola okungamba ow'emulago simanyi naye gwe kyotegedde ow'entebe ye mutegedde so kati yali agamba ono kati bo mu kutandikirwa kwabwe mu kugendako oyo eri gye batandikira kunyumiza engeri gye bazimangamu oba obujulizi n'akunyumiza engeri gye babonabonamu noono nti munne bafriends ebbanga eryemabega era akulaga ono engeri ono gyafuluma okugenda eri then after bamaliriza nga almost bonna they belong under the same spiritual father. Kati ye agamba bya oli ow'entebe ndaba ali nnyonnyonnyo no kati yagamba bamulekerawa mu kumuleka ebbanga lye batandikiramu lyawukana kugamba naye akimanyi bo bafeere oba ogambe kuba kati tosobola kuteeka kunyumya mutwapagaga obujulizi nga muli batuufu tokitegeeza naye kennyini akimanyi oyinza opangako obumu omanyi oyinza oba n'ebicupuli 10 ng'olinamu empapula ennamu 3 era ntera okugamba adde nti ettondo ly'omunnyu libeeri liryonona pipa y'amata nze kino kigamba abantu buli lunaku si buli gw'oluyita nti mulokole ali ku mulamu omutuufu ogw'obulokozi nti ate era agenda mu ggulu kubanga ne Kristo yagamba nti si buli yakowola n'ayita nti mukama wange nti akola ki aliraba obwakabaka bwani obwakabaka bwa kitaawe it's better buli agamba
Mukama yeebazibwe nti mulokole. Ate leero ninako enzuddemu si buli gw'omanyi nti ono gundi akugamba mperekera n'omugoberera. Ekyo kikulu. Waliwo olina okuba ne principles in life. So kati olaba omwami oyo bigenda biba bwe bityo. Olwejjukira mbadde connected ku muwala oli. Wagambye wa masters. Wa masters twali tunyumya kitini ne waliwo no producer. Yes, mutegedde. Eyakugamba nno wano amalaala tegagambwako. Tegayitibwamu. Era atandika okuŋŋamba nti abo abavubuka basulawo yabafuulanga bizzolo tebalina kitegeerekeka. Era abagamba bw'oliva wano ogenda banga tolina nampale gy'oyambala. Era atandika okuŋŋamba nti aliwo omukazi ono wa masters naye yamugamba nti olunaku lwavaawo talina kaaligenda kuddamu okulaba naawe oli batewegomba mulabako. Abigamba ani? Omukyalo oli wa masters. Omukyala ng'alinga zola ali awo mukazi watwe yali agira ng'ali awo mulaba bye yaliko. Olabanga ku WhatsApp omugamba mama how are you? I'm fine, watukyawa wawaki watukyawa. But why don't you come back? Siba mbyogera nti abasajja babeera n'abantu nga babazolega. And even like at least in that one yachi exposing a coco. But we have a number of those so-called pastors who are doing evil things behind the curtains. And those are many. Hey. Tulina betumanyi nga bakoze gakolobero nga bamu bakutte ne ku baana. Okwatako no rape. Waliwo omusumba omu mama yamwesiganga nnyo engeri gyali omusumba nga amutuma alabe sisita wange bwe yali nga apangisa gy'asomera biki ate musumba. He tried several times okumurapinga. Osobola omuŋŋambako oyo. Onzibirako n'oŋŋamba kalaawo okkirirawo oti n'owetawo oti arawundi awo. Nze bantama naye nga bw'omuwulira ku lediyo ng'abuulira enjiri ogamba ngenda n'ono. Omusumba ono nga alina ne slogan gye yali atandise walokoka. Ogamba otya taata? Mutegedde. Mutegedde. Sifunanyizibwa kwani gw'otegedde. Oyo mutegedde. Nola agenda kukolayo pulogulaamu ngenda kuŋŋaanya ebikolobero ebikolebbwa abasumba mu Uganda eno mu linnya erya Yesu zigye mbyogereko. Kimu ku kimu nti kino kyakolebwa mwaka we guti kino n'ate nange tebirina buwangaazi era bamaliriza abasinga bavudde mu bulokozi. Abasinga bonna enkomerero yaabwe ebambi. Kale kakati nga tumaliriza biki byonza okulekera omulokole oyo agamba nti nze njagala Katonda kubanga nze nkizudde nti waliwo bambi abamu kati olaba mu kyaki eyo ojja kusanga mulimu abamu genuine bo nga bali bafukamira n'ofukamira musumba banaye mukama mulungi mukama koze mukama kati abuyinza mukama nange kuddayo waka batuule wansi beefumiitirize ku bulungi obuli mu bulokozi ne Bayibuli kikyeyogerako babiteeke ku minzaani babipime n'obulamu bwe batambuliramu. Kaddemu nnyo kali aka ewaka tuula wansi fumiitiriza ku biki ebigenda mu maaso. Lowooza ku bulokozi Bayibuli kikyeyogera n'ebikolebwa gy'oli obise ku minzaani ewasinga ozitowa yoba ogenda. Kale akuba musumba oyo nenja mumanyi
nja mumanya nze nkubuulira newona asirika nja mutegeera yo walokoka mumanyi so yali agala kwata sisitawo sisita wange nno gwenzirako naye abalimba ki nti yesu akuntumye era yalwana nnyo olwo olutalo natuuka n'ova ku ssomero sisita nga maama tamanyi ng'ali ku kyaki ewa musumba anko wange nga bali musabira ekyo ekintu kyekimu era nga bo bawoza kimu tetugeza n'ogamba maama otunamugamba maama mukambwe nnyo agenda siba omusajja amusibe bikole kiyo ate mumanyi maama wange ekikwata ku mwana era nange tebabiŋŋambira watifasi bagenda obiŋŋamba nga amaliriza nga teregayi mukama amaze okutuyamba amujja okumpi neffe maama yagenda aluzinga trust mpola kumbe mukama amwogereramu emuntu gwe yakubiranga esimu nno sisobodde kujja leero ku mulimu siriiyo naye omwana oyo genda omundabireko oba ali bulungi kumbe musumba akubidde musumba munne alabe ku mwana wa musumba kumbe oli lwakibatu naye baŋŋamba ebibatu abasajja bateekawo ebibatu mu counseling room eyo ekyo vola baffe ewaffe twagoba officers ku church lwebyo bintu bingi nina wano omwana badde akaaba nnyo nina ekinkozesa bikoze bitya kati aba mpeereza ebifaananyi ali mu kusaba ng'ekitanda kiri wano ekifaananyi ky'omusumba omu kiri wali eri kyokka aŋŋamba kintu kimukozesa akinkozesa nawe omusajja ajja n'ankozesa buli kiro bawe yatuuka n'ova ku buliri nga bwe batuuka mumukozesa asanga nga omuntu yenna si kyekinyarwanda kikazi kyattunga obuliri bwonna butobye kyokka ekifaananyi ky'omusumba kiriwa kiri wali ku buliri. How can you really tell me nti n'omufuba okummatiza mbwe wakati awo newoosaba otya kino nkwasa kino tekiriiko gundi okay naye nja kukomyawo ng'ofunye obuvumu nsaba mukama akumpeera obuvumu nga amannya tugakubawo manyize mu bulamu bwange nako wasaagala lwana ntalo za mubiri ekyo kyo si kituufu lwana ntalo za mwoyo ekyo kyo si kituufu ekyokubawo amannya but what I would like to emphasize abantu muyige nnyo okwerwanira entalo zammwe ez'omwoyo ate tuyige nti Katonda gwe tusinza oba gwe tuweereza wabula tetuweereza abantu basekinnoomu either oba musumba oba ani tuweereza ani Katonda kale weebale nnyo olwa information eyo lwa nsonga olumu wakuba eggula amaaso nze nja nembyogera nagane bakola bino kubanga bingi omuntu byaba amanyi naye olwokubanga munnange abasajja bano bafuuka bizinensi olumu wooboogerako bakusuuwinga bayinza okusuuwinga ndowooza ate olyawo kutwala bulungi mu kkooti kyola olumu tubireka naye ebintu bingi abeeyita abasumba bye bakoze so ovayo n'oyogera oli asobola okukitegeera nti okesani ojjo byayogera bituufu so nkwebaza ekyokubiri nga tumaliriza nja kugamba abalabi nti omusumba oyo oba profeti oyo mweza wa Katonda oyo oba ani yenna si yakutuusa mu ggulu osobola okutuuka mu ggulu omusumba oyo wali oba nedda olina kwemanyira Katonda wo soma Bible leka Bible ebeere nga yekuyamba okumanya amazima tetujja kusukka wano sajja leka muleke information gyatuwadde yeeyo giwulirize with an open mind otegeere Samike gemanyaga tugenze ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.